Ababonzi ba Digi bakuvuganya mu mitendera egy'enjawulo omuli MX50, Junior Gift Ssebuguzi mwagenda okugwisa obwenyine William Blake Jr., MX85, MX2 ne MX1. Kapiteni w'ababonzi ba Digi mu Uganda, Maxime Van P, mwagenda okuvuganyiza ne Arthur Blake Jr. ko ne Asaf Nathan. Nantamego mu kubonga Digi mu Uganda, Arthur Blake agamba ku mulundi guno empaka zino zigenda kubeera nnyuvu kuba zongeddwamu ebintu eby'enjawulo. Tugenda kubeerawo ne air show, akanyonyi akagenda okukola obukodyo mu bbanga. Tulabe nti tusanyusa bafanzi baffe aba pikipiki z'empaka. Ono ayongeddeko nti ku mulundi guno Busika agenda okuyindira empaka zino waddaabiriziddwa okusobola okutuukana n'omutindo era abavuzi tebalina kyakwekwasa. Eno rawundi ya 7 era omwaka guno tulina rawundi 8 eno kumpi yesembayo era nga abavuzi bagenda kuba bavuganya nnyo okulwanira points za National Motocross Championship mu klasi zonna ez'enjawulo. Mu klasi ya 50cc junior tulina Gift Ssebuguzi avuganya ne William Blake Jr. Omuvuzi anakira ku banne mu lawundi eno alina enkizo okufuuka omuwanguzi w'omwaka. Abavuzi ba bodaboda nabo bakwolesa obujoguli bwe balinawo ku lunaku olwo. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.